asinziira mu makubo g'otasuubira. Nze edda nga nkyakola mu Lufula nali nsoma secondary, kati ne batugoba uniform nga baagala uniform. Kati batugoba baagala uniform tuwayo wiiki emu nga nti olina atalina uniform tukuwadde ebbanga asalibwako tetukwetaaga ku ssomero. Kati nga bw'omanyi omwana w'essomero weeyiya gw'olwana ofune ka school fees, ekituufu embeera ne tusindiikiriza okulaba nga oyiiya ky'onaafunamu akasente. Kati nali nkola mu Lufula nengamba mukama wange omanyi sente kano kenkolera wiiki eno bali nga tusomba nnyama, mukama wange wekaasi nemboozi nga kasozo kyekugulirangako naye nga true story buzibu tulina otuleka ebigambo bino tubyesigaliza. Omuntu yeerowooza nti yekkale alina ennaku, yekkale ayita mu bizibu, n'atuba n'okusalawo okwetta. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti la yatamannayanna, eyo hadithi banamwegambira lano Bilaali gyatunuulira agambye munaye atutandise hadithi eyo kulya mugisoma watesemba Bilaali hadithi egambye wanje hadithi egambye la yatamannayanna Allah baanamu tubasomesa ibeere mubaraka kuba Allah iyo hadithi singa omujera biteeka ibeera bite naye Rasulullah agambye la yatamannayanna ahadukum al-mawt, omu ku mmwe teyeegombanga okukola ki okufa. Singa yeesanga mu mbeera labudda fa'ilan talina kyakukola ng'alaba embeera emufunzizza emasai talina kyalaba yadde embagali alaba ali mu konteyina ey'ebizibu, yagamba nti kale asabenga Allah. Ayi Allah wekibanga okubeera omulamu kyekirungi gyendi ndeka mbeerewo, bwekibanga okufa kyekirungi gyendi ayi Allah nzikiriza ntwala n'ebizibu binjiriddeko. Kulwaki? Ku bizibu ebiri mu duniya wano tekuli kizibu kyenkanankana kufa. Allahu akbar. Tewaliiwo ku nsi kunaabonaabona kutuyinza okugamba nti okubonaabona okusinga obunene nga kwenkanankana okubonaabona okutini abantu abali mu kabuli kwe bayitamu. Allahu akbar. Baganda bano basiraamu ndi ku kigambo ekigamba tutye Allah. Bwe tunatya Allah, Allah agenda kukumalira, agenda kugulirawo amakubo. Teweerowooza nti yegwe wekka alina ebizibu, gwe wekka alina ebitawaana. Gumiikiriza. Omusajja Buganda wange Isiraamu musanze mu ddwaliro, nange nnamu okusoomooza ennaku zino, Allah ajja nakuteekingamu. Naye wambuulidde embeera gy'ayitamu, nze neebaza ensiina buzibu. Yadde yajja n'omukyala wiiki kati eweze ng'ali mu ddwaliro, naye omukyala embeera ye nga tetegerekeka, era nga abasawo bamugambye katugezeemu tutaase omukulu, naye Katonda ajja kuzza bibye. Nakakasa nti omukyala n'omwana bonna bagenzi. Ne bamuyooyayoola omutwala mu theatre, yangambye nti ng'aliko ettupa z'omusaayi 4, bwe bamulongoosa guli we gufuluma kuno ebutoopi
kulogingawo nga 60 bwe n'eddwaliro ekyankalemu nga bakakasa omukyalo yagenda naye ate nti neewuunyiza omukyala waali mulamu n'omwana mulamu ate abaana be bazaala obulungi abamu babaweereza kawempe ate owange yali mu mbeera embi waali wano talina buzibu bwonna n'omukyala yagandisa okutegeera buli wowuliriza ku buzito banno bwe bayitamu ng'osobola okwekaka n'ogamba nti sirina buzibu nze sirina mutawaana nze neerowoleza okuba n'obuzibu nekyo baganda bange abasiraamu ab'ebitiibwa embeera n'okuzitowangako etya twegombanga okufa gumiikiriza abantu bangi betwaba bali mu mbeera nga bayita mu maziga naye ku lw'ebyengera bye balina essaawa eno nga tebakyajjukira nnaku eyo era nga oba gwamumanyi nga tomujjukiza muli mu bulamu awulira nga atakibeeranga kukyoyogeraku saba allah atuwa okumutya saba allah jalla jalaaluhu atuwa okumutya olunaku olwaleero okufaanaganako n'olwokubiri olwayita kubanga dalusu eno yazzeeyo ku lwokuna neevayo ku lwokubiri olwayita twasoma ku bigambo bya allah subhanahu wa taala ebiri mu mulyango gweta baabu wujubu lhajji wa fadlihi omulyango ogukakasa nti okukola hijja kyatteeka eri ku buli musiraamu n'obulungi omuntu bwafuna singa aba akoze hijja qala allahu taala yagamba allah oyo wawaggulu ennyo walillahi ala nnasi hijju lbait man istataa ilayhi sabila waman kafara fa inna allaha ghaniyun ani lalamin yagamba nti allah jalla jalaaluhu wa allah oba allah yatufula tteeka eri abantu hijju lbaiti okulambula ennyumba ye eyo kaaba etudde mu ggwanga lya saudi arabia mu kibuga ekitukuvu makka allahu akbar ennyumba eyo yennyumba allah subhanahu wa taala gye yateekeramu abantu yasookera ddala ey'okusinza allahu subhanahu wa taala ennyumba eyo yennyumba allah jalla jalaaluhu yateekeramu abantu nga bagenda gisinzizangako allahu subhanahu wa taala eryawo makka si nnene n'omuzikiti ate si mpanvu nga zikalina nedda wabula ennyumba esinga ebbeeyi mu nsi yonna kyekifo esinga okubeera ekyekitiibwa mu nsi yonna mu bifo byonna awasinzibwa allah subhanahu wa taala kyekifo esinga okubeera ekyebbeeyi naye allah yagamba nti yalaalika ku bantu walillahi ala nnasi hijju lbait allah yalaalika ku bantu okulambula ennyumba man istataa ng'ekyo kiri ku yenna alina obusobozi ilaihi sabiila obutuuka awali ennyumba eyo nakati waman kafara allah kati yenna anaawakana anaakaafuwala anaagaana okukola hijja ate ng'alina obusobozi waman kafara yenna anaagaana okulambula ennyumba ya allah naye ng'ate alina obusobozi fa inna allaha amazima ddala allah ghaniyun ani lalamin allah mugagga nnyo ku bitonde byonna ebisigadde amakulu nti allah teyeeguya kugenda kukola hijja naye kyolina okumanya nti okulagira okugenda okukola hijja obulungi budda gyoli allahu subhanahu wa taala wa rabbul alamin era yatugamba tuwa atimmu lhajja wal umrata lillah suratul baqara aya 96 mubeere nga mujjuza hijja ne umra olwa allah subhanahu wa taala mubikole mu bujulivu bwabyo ninga mubikola byonna olwa allah
kati Allah waffe subhanahu wa ta'ala yafuula kyatteeka eri buli musiraamu yenna omwami n'omukyala okulambula ennyumba ye oyo Allah gwawadde obuti gwawadde obusobozi ekifula kyatteeka Allah jalla jalaaluhu era awaddu abamanyi Allah abamugondera abamwagala obanga Allah akuwadde obusobozi obwa ssente n'amaanyi mulimu ku byolina okukolera Allah wo utandulula ku bigere ogenda olambule ennyumba ya Allah jalla jalaaluhu. Allah okubeera tulambula ennyumba ya Allah mulimu gw'abagagga abasiraamu okutuukiriza wabula ekyokutikkiriza kya buli musiraamu yenna. Yagamba Ibn Umar radiyallahu anhuma Allah asime ku bombiriri anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam qaala amazima ddala omubaka wa Allah nabi Muhammad ebyengera n'emirembe bibeere ku ye yagamba buniya al-islaamu ala khamsin obusiraamu buno bwe tulimu diini yaffe n'ekitiibwa esinga omuwendo munene mu madiini gonna mu nsi yonna. Allahu akbar yesinga okuba ey'ebbeeyi maaso ga Allah neziri eddiini Allah ze yateerawo abaatukulembera eno eddiini yazimenyawo mu mpeera kitiibwa yesinga okuba ey'ekitiibwa maaso ga Allah jalla jalaaluhu. Kati Allah yakwata eddiini yaffe eno n'agizimbisa n'agikola ng'omuzimbo naye nga gulina empagi ttaano omuzimbo obusiraamu kugutambulira. Empagi esookera ddala shahadati an la ilaha illa Allah ye muntu okukakasa nam aji mulangira ye mulangira okukakasa ayogeza ku sheitaani ye mulangira okukakasa togera osoma yennaku bakamwegera sheitaani ebyokutawana ye mulangira okukakasa nti ebisinzibwa weebiri sobola kubyegaana. olaba abantu abasinza abalongo, olaba abantu abasinza amayembe, olaba abantu abasinza entaana, olaba abantu abasinza emiti ginakayiwe gye mubende buno bubira buno bukyebango. Kaakati olaba abantu abasinza ebisolo bo tebalya mamba ekizito, eri abantu abasinza ente, endiga, emmere, kobe, butiko, olaba abantu abasinza emigga, nnyanja, olaba abantu abasinza abafuzi ab'ennono n'ezissemateeka ez'ensi ez'enjawulo, nga mu kiseera nga Allah alagidde n'obaawo omuntu avayo naga sinzira ku mbeera yaffe ffe ng'Abajamani tusobola kukola kintu ekyo yadde nga Allah kyagambye tekigenda kusoboka kusinzira ku buwangwa baffe ng'Abajapani. Kati nga Allah alagidde n'obaawo omulala alagira omuntu n'alagira etya Allah n'asinzisa ki Allah subhanahu wa ta'ala. Kati Allah waffe Rabbul Alamin atugamba ku lulimi lw'omubaka alayhi salatu wassalam nti omuntu yenna agwira akakasa alla ilaha illa Allah, titeriiyo kisinzibwa mu butuufu, bino byonna n'abyegaana n'asigazawo Allahu jalla jalaaluhu. Abasiraamu mwenna bali wano owulira mulembagize wa anna Muhammadan rasulullah, nakasanga mazima ddala Muhammadin mbaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam, wa iqami ssala, nayimirizawo essala, wa itai zaka, n'atoola zaka, wa hajji lbaiti, n'alambula ennyumba ya Allah jalla jalaaluhu, wa sawmi ramadana, n'asiiba omwezi ogwa Ramadani. Hadithi muttafaqun alayhi zebaji ttaano sokera ddala okukkiriza Allah jalla jalaaluhu nti yekka ye Katonda omutukuvu okusinza n'omubaka Nabi Muhammad tasalabati nabi era mubaka we. Ekyokubiri
kuyimirizaawo ssala, ekyokusatu kutoola zaka, ekyokuna kukola hijja, ekyokutaano kubeera nga tusiba omwezi ogw'ekitiibwa omwezi ogwa Ramadan. Eno enjatula ya Ibn Umar, hadithi eri muttafaqun alayhi. Kati laba Allah jalla jalaaluhu waleese empagi nnya, aleese empagi ttaano, naye nga eno emu ekulembera empagi zino ettaano. Eno ekulembera empagi zino ettaano ogirabye, shahadatu an la ilaha illa Allah. Omuntu yennyini okukakasa, okwekakasaako nti bannange teriiyo kisinzibwa okujja ku Allah. Allahu akbar. Baganda bange basiraamu, yenna Allah gw'anaasaasira n'akola hijja oba n'akola umra oba n'akola emirimu gy'eddiini gyonna egisigadde, asaanye yekyekenge enkolaganaye n'empagi z'eddiini ey'obusiraamu. Kubanga bahaaji tulabye bangi nga baakola hijja naye ate nga be bakulira okusanira ku kyalo. Tulabye bahajati bangi nga baakola ne umra naye ng'ate be balungi mu kusiba abalongo n'okukubiriza abawala abafiiriddwa babbaabwe okwepaadinga. Kati weebuuze yatuuka atya ku mpagi ey'okuna oba ey'okutaano ng'empagi esooka tagirina? Abange temukimanyi nti yagamba Allah tabaraka wa taala nti mathalu alladhina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala shay'in dhalika huwa ad-dalalul ba'id. Allah yagamba nti mathalu alladhina kafaru bi rabbihim, kifaananyi ky'abantu abo abawakanya Katonda waabwe, abasinza ebitali Allah rabbul alamin, abaasalawo okusamira, abaasalawo okubeera nga bafuwa emmiini, kunyeenya nsaasi, okwawula abalongo, bifundikwa bino ebyokusika babiina mu keesi zaabwe, babeera bagenda okubafunya ebizibu, obwavu ajjayo n'ayambalako neyeetooloolamu awo. Abasinza omunnyo gubega sea salt, baguteeka ebintu ebyo nga balonda emikisa, bagunaaba bongeza omusaala, bagunaaba bazeewo obufumbo obwafa. Abalina byonna bye basinza, Allah agamba a'malahum, emirimu gyabwe karamadin ishtaddat bihi ar-rih, giringa emirimu, giringa evvu erirumbiddwa embuyaga fi yawmin 'asif, olunaku olwakikuŋŋunta. Nga bw'olaba evvu, katugezeeko oyera ebisaani kitera nnyo okubeerawo ng'olunaku lwa mpewo gy'obijja gye bijja, byewayinza n'okuŋŋanyiza wano okusanga bisikuse mu bbanga bigenze. Naye Allah kati emirimu gy'omuntu omushiriku gifaanagana nga woolaba embuyaga weegwa mu vvu n'eryoka erivulugavuluga n'erikuba olunaku lulamba. Olowooza singa evvu eryo embuyaga erivuga kuva ku mata okuba wano gugenda okwongera nga evvu liruddawa, ng'embuyaga erikomeza luddawa. Allah atulaga nti la yaqdiruna mimma kasabu ala shay, emirimu gyabwe gye bakoze tegirina kyejenkana kwonna mu maaso ga Allahu tabaraka wa taala. Dhalika huwa ad-dalalu al-ba'id. Allah agamba nti obonno ad-dalal bwe bubuze obwewala, omuntu okuba nga akola emirimu Allah gy'ayagala ate akadde kamu ng'ate mushiriku. Waliwo omusajja mukadde yeyafanga akadde yempakiti era akola hijja buli mwaka warafaati weewaana ssente eriye abasajja abalina entimbi, buli mwaka akola hijja erimu milioni 20 n'omusobi. Bamugoba bugobi aba federation tutakkirizibwa gwate katugenda Makka, okaddiye ogenza emirundi mingi ne bamugoba. Omusajja oyo Allah jalla jalaaluhu yamuwa ekyengero ekirala nti okulwala kwe okwamuviirako okufa era zina kusaala sola ku Jumaa. Wadde yamukwata owuye mu ddwaliro, yamalayo essira teyamala mu bulwadde obwo n'afa.
kati ng'eboogera emirimu gye n'ebirungi byakoze negendera omusajja masha Allah kubanga jjukira nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yali atubuulira ku bulungi omuntu bwafuna ng'akoze hijja yagamba nti tusomera hadithi someni ya sahabi bamuyita Abi Hurayra radiyallahu anhu yatumiza emboozi eva ku mubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti man hajja omuntu yenna akola hijja falam yalfus walam yafsuq n'atakolerayo bikolwa byabuwemu nakujembera Allah subhanahu wa ta'ala n'atakola bikolwa byabuwemu ate n'atakolerayo bujeemu amazambi gano amalawo agatali bwenzi rajaa kayawumi waladattuhu ummuhu akomawo ewaka ng'alinga olunaku maama oyo yamuzaala olaba nti omuntu wakola hijja Allah amusonyiwa amazambi gonna yakulembeza okukola era omusajja ono gwenjogerako okuba nti yatuuka kugobwa mu hijja ng'akoze hijja nnyingi kubanga hijja etteeka ebeera esooka zino eziddako zonna zibeera za sunna ozikola bukozi nga wa kyeyagalire omusajja ono akulembeza kuba nti yali musajja mukozi wa hijja emirundi mingi ekyokubiri kitegeeza alina okusaala asaala kubanga obulwadde obwamutta bwamusanga na muzikiti mwe yalwalira era ebatuka okumuziika yaziikibwa banene bali basiraamu nze mbagamba n'eddiini iyo eddiini si ya taatawo si ya mamo si ya imamu si ya bamufuti eddiini si ya bakaadhi si ya baamiri yiyo bakaadhi bajja baamiri okuziika omuntu ne bategeera nti omusajja abadde mushiriku omukyala abadde mushiriku wabula ne beefuula mbu tebabitegedde bano abazza okuziika ne bagamba bulinaku bagamba mbu oyo mushiriku kati kaadi ngaabaddewo kati imamu ngaamuziise oli naalowooza nti kituufu olwokuba bano bamuziise mbwe satifikeeti eraga nti ayiseewo mu maaso ga Allah tabaraka wataala omusajja yaziikibwa banene n'omu ku bamufuti ababiri abali mu Uganda yaliko ku baziisi okumanya nga yali munene mu busiraamu wabula okwetoloola emmanju w'omugenzi alabikiddeko ebirungi bwe bityo ng'essabo eritali wuwe nga ku kyawo teririiko nga yava ku byokuba n'essabo ng'alina kiggwa nga mushiriku muzibu kati nga woba ofuddeyo ku ddiini kitegeeza bye yakola byonna bye twogeddeko omuli ne hijja byonna kawamaani biringanga evvu ishtaddat bihi riihu eriguddemu embuyaga fi yawmin aasif ku lunaku olwakikuŋŋunta ne libeera nga emirimu gye gisaanyeewo nga wolaba evvu weryetikka nga wolaba embuyaga weyetikka evvu nedisplacinga nerisaasaanya neribuzako weriyinza okutuulira kati baganda bano basiraamu wabadde ayogera wano nabbi waffe Muhammad alayhi salatu wassalamu annyonnyodde bulungi agambye nti buniya al-islaamu ala khamsin obusiraamu bwazimbirwa ku mpagi mmeka empagi 5 kati bw'oba ozikola zive mu oda okimanyi nti empagi eno esooka eya la ilaha illallah yempagi ng'omuddu ne bw'anaaba ezisigadde zimuzitoyeeko nga nazirongoosa bulungi ng'eno yagitereeza Allah jalla jalaaluhu agenda sinziira ku mpagi eno esooka amusonyiwe ate ekikubunyisa zino ennyo ezisigadde ne bwazitereeza ng'eneemu teriiko eya shahaada aba talina kaalina taba na sola taba na sawum taba na hijja taba na zaka talina birrul walidaini talina sila talina konna ebirungi byonna Allah abisazaamu kulwaki
kulensonga nti yagatta ku Allah n'ebintu ebirala oba ezanyira mu mpagi ekola ki mu mpagi y'obusiraamu esookera ddala naye tubaganda bantu basiraamu mu hadithi eno eya ibuni Umar radiyallahu anhuma nnene nnyo nti Allah atulaze nti gwanagenda okukola hijja tereza shahadayo tewali kakwate konna azin hijja tefula muntu nti musiraamu yadde asabira nam omuntu asobola okukola hijja neefa singa yagikola teri musiraamu ate Allah yeewunyisa bwe yateekateeka ebigambo ebya hijja yagamba umba mugenda ali mu hijja nga mutuse eri mutandisa okuba ebirayiro mugati labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik twanukudde ayi katonda waffe twanukudde la sharika laka labbaik toyina kikwegattako osinzibwa wekka emmindi si ntuufu okusamira si kutuufu labbaik twanukudde Allah olaba shahada weerumbye ku muntu akuba ebireero bya hijja wallahi ne mwazaani mwennyini ashhadu an la ilaha illa Allah olaba nti ogenda kusaala shahada ze ekulumirize nti agenda osaala abeera musiraamu bw'oyimiridde munda mu ssala nogamba nti iyaka na'budu wa iyaka nasta'in shahada neyingira munda mu ssala mwennyini bw'ogeze mu tashahudu mu tahiyatu ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah era shahada nejja bw'ogeze kusiiba ya ayuha alladhina amanu abange mubakkiriza kutiba alaykumus siyam nolaba ya ayuha alladhina amanu olaba nti Allah ayogera ku basiraamu abalina empagi ez'ettaano bagamba okusiiba olaba nti shahada buli omwe kwetoolodde nawe ekyo omusiraamu yandifuddeyo okulaba nga tonnaba nakukwata kasente kukawaayo mu federation ya hijja yonna kakasa nti agenda okukola hijja musiraamu wallahi ne bw'onaakola hijja n'ofiira ku haramu n'ofiira e Madina n'ofiira e Makka n'ofiira ku nywanto olaba abasiraamu nga musajja asimbye ekikono ku bantu agenda akombe ku nywanto wali kati bano bosimba ekikono eri ibaada yakubyengera nywanto ate ono omusimbye ekikono kati onaakuvunaana onyigiriza ate ogenda kunywegera nywanto kati ogenda kukola mpeera nga wona ate omaze okwonoona ne boonaafiira mu kavuyo k'okunywegera ennywanto naye ng'oli mushiriku toyina kalungi konna mu maaso ga Allah songa ate yatugamba mukama waffe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu hadithi ya Abi Hurayra radiyallahu anhu yagamba khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqala yatubuulirira omubaka wa Allah ebyengera n'emirimu bibeere ku ye n'agamba ya ayuha nnaas abange mmwe abantu qad farada Allahu alaykum al-hajja fahujju Allah afudde kyatteeka gye muli okukola hijja fahujju kale mulambule ennyumba ya Allah mugende mukole hijja mulambule ennyumba ya Allah abasajja balina eŋŋendo ez'e China France Malaysia America akulaga nti eva ali ku nnyonyi taliiwo business azikolera ku ssimu abeera ku online nenagata akadde senga katambuza kugenda okukola hijja bw'okimanyi nti omuntu bw'afa ng'abadde alina ssente ezikola hijja n'alaga jjala Allah agenda mumuvunaana obujeemu olwaki teyakola hijja ya Allah subhanahu wa ta'ala okukola hijja mulimu gwa ddiini nga we tujja okusaala nga we tusiiba abantu balowooza abamu nti ogenda e Makka oba ogenda sangayo soft life otuuke e Makka nga swimming pool otuuke e Makka kulya bibala la abantu batuuka e Makka bagenda okuddamu nga balwadde bazi bifuba bigere bibaluma olwanja tome yatunyumiza naga nti yajjamu engatto egamba olunaku lwayo lwakumeka abali mu hijja n'asinaza tambuza bigere njagala okubuuza ate obwangu bali mu kutambuza bigere kati byennyini ebigere nga binnuma nga bikooye
bizimbye kati ngengattako nengato basikyabisobola n'agamba nentoba kukakasa nti Allah akkiriza omulimu gwange abanga okukola hijja tteeka lya Allah tabaraka wataala okutandula ebigere omuddu agende Makka asinze Allah tetugenda Makka ng'okola hijja obeera mugagga atera akola hijja nayavuwala ebyo byammwe ebyo tabisomesangako Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam okukola hijja mulimu gwa ddiini nga buli musiraamu yenna akakatibwako okubanga akkiriza oba akakasa nti mu Allah bye yatukakasaako okukola mulimu okukola hijja ekyokubiri waaba mugagga kuno kakasa kwakakasa alina okugattako ekikolwa ekyokugenda alambula ennyumba ya Allah kubanga Allah yatugamba nti yatukakasa kukola hijja liman istataa eri buli alina obusobozi ilaihi sabila okutuuka wali ennyumba ya Allah subhanahu wataala bwe yakyogera bwatyo nti ya ayuha nnas qad farada Allahu alaikum lhajja fahujju nti bannanga abantu Allah abakasizzaako okulambula ennyumba ye fahujju mubeera mugirambula faqala rajulun wano kati omusajja nagamba akulla amin ya rasulallah tukole hijja buli mwaka kubanga omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam fasakata omubaka nasirika hatta qalaha thalathan otuusa lyakyogera emirundi esatu faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bweyatwogera emirundi esatu omubaka wa Allah n'agamba nti law qultu naam mbakugamba nti ye lawajabat kyandibadde kyatteeka mwamulina okukola hijja buli mwaka walama stata'tum kyokka temukiinako obusobozi thumma qaal bebana n'abagamba ayisa fatwa dharuni ma taraktukum kyemba mbagambye okukola mundeesonyiwe kyemuba mukola nam mulangira nabbi waffe Muhammad alayhi salatu wassalamu yagamba bajjajja baffe baganda baffe abatukulembera mu Isiraamu abaali naye nti dharuni ma taraktukum kyemba lagidde okukola kyemba kukola mulekeraawo okumbuuza fa innama halaka man kana qablakum kubanga mazima ddala baazikirira ababakulembera bikafurati sualihim olw'okubuuzabuuza ennyo wa ikhtilafihim ala anbiyaihim n'okwawukana ku bannabbi baabwe fa idha amartukum bishaiin mumalagira okukola ng'ekintu kyonna fa'atu minhu mastata'tum mukola mutolinako obusobozi kyokulabirako nti omubaka alayhi salatu wassalam yatugamba okusaala salati duha ng'essala eyo etandikira ku rakaati 2 okutuuka ku rakaati 12 kati wobanga akugambye okusaala essala eyo saalako rakaati zosobodde osoboddeko 2 oba 4 oba 6 oba zonna alhamdulillah naye kolako tolinako obusobozi agambye okusiiba ennaku enjeru mandolakuna siibako tosobola naam atugambye okusaala musaale tulinako obusobozi tutya eriyo Allah bakkiririza omuntu okusaala ng'atudde naam okusaala ng'atudde nga tasobola kuyimirira olwo Allah bakkiririza okusaala ng'omuntu agalamidde kati Allah omubaka alayhi salatu wassalamu atugamba wemba mbalagidde okukola ekintu kyonna fa'tu minhu mastata'tum mukoleko tulinako obusobozi wa idha nahaytum an shay'in fada'uhu mbagamba ganye ensonga yonna mugikole ki mugireke hadithi ya Imamu Muslim mu hadithi eno Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam atulagidde okubanga tukola hijja nga tteeka lya Allah subhanahu wa ta'ala ekyokubiri n'atugaana akajanja mu ddiini otwali mwezi gwa Ramadhani na kudu kutamba tolaba ya Uislamu bagamba musinga Ramadhani gwali mwezi mwaka mulamba towulyako mu 18 wa 2 bali akateera akabulina kati singa Ramadhani gwali mwezi mulamba kati Ramadhani yo yaggwako Allah n'agamba musibe ennaku mmeka kumulagira mbuuza kutamba nakola Ramadhani tugamba mmeka ndakala wazisiiba munazira kwanza kala nitowasiba inshallah
mukaaga ate omukaaga ogwo ogusiibiramu 3 oba 29 leero ziri 14 ekiro kyolwaleero 14 kya 15 ekiro kyaleero enkya ku dduma ze 15 omwezi gwa Shawwal kubuzaako ennaku 14 oba kubuzayo 16 oba 15 gugweko. Kakati obuuza abasiraamu bameka abasibye siddati nga batono abalala bagamba nti nja kusiiba ntandika wiiki ejja ntandikira munaku njeno ntandikira nabuzaabuza paka Ramadani negwako naye nga yali mu Ramadani paka Shawwal negwako naye nga yali mu Ramadani ng'agamba nti ntuwulire Ramadani nebalibaddemu mwaka mulamaze ngusiiba imaani emulinnye basikati amulinnye ku mutwe kati agamba nti neze kuwulire twandisimbye nga buli lunaku olumugamba sibayo mukaaga ate omubaka teyagamba alayhi salatu wassalamu wembanga mbalagidde omulimu ono yagamba nti kyembalagidde okukola tembanga mukola temwongera kati abantu omubaka atugamba osabira abagenzi eno eddiini yemusomesa waayo alayhi salatu wassalamu ebyo ebintu abantu ebakola mu ddiini ne batatema kkiro zaabyo naye okutuula mu ddiiro yammwe ne muleeta akabaani kimu ne muleeta omuliro 2 ne muleeta akatamu si 3 ne muleeta Qur'ani ne mukuŋŋaana ne muteekateeka emmere ne mukola omukolo gwe bayita okusabira omugenzi wallahi oba towadde mubaka kitiibwa sallallahu alaihi wasallam Allah gwe yatuma okusomesa eddiini eno obanga agamba nti alabika alina bye yalekayo nga gweobibuddeko mu akayivu oba mu sitoowa nakati kino ekintu kyali kikulu lwaki nabbi yakireka emabega olowooza singa nabbi yafuula okusabira abagenzi sallallahu alaihi wasallam nga kwakumala kukola mukolo abantu singa tebatasabira bantu baabwe kubanga olwo n'omwaka okutuuka bano abasabira bakitaabe buli mwaka nakati oluno simanyi lwetuwe naasoboka nina ebizibu ku lwaki wagizitoya gwe weezitoowereza kati kakagambagamba nti mumulowooza nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kituufu emmere teyagirina yaiza kufumbira bantu nemwe temwogerako mukimanyi omanyi offisi tetwogerako twogera ku offisi nga ono yatumibwa yava wa Allah direct nawe agenda osomesa abantu obusiraamu yali asobola omusiza emmere nga buli awali edduwa nga sente zibuze nga bagamba mujje buze emmere egenda tusangayo yalina abagagga Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu ye musajja yekayingizaako emmaali mu kibuga Madiina ekibuga nekyenyeenya nga kibuzibu kiti emmaali ya Abdurrahman eyingira wallahi mu bonna abagagga abaali masahaba tewali walina kitendo bwekiti nakati mu nsi yonna baisango zikonteyina tomala kukoona lukwakusi tomala nolwa omugagga ayisawo emmaali naye ensi yanyeenya ng'eŋŋamiya ziyingira ezeetisa emmaali ya Abdurrahman ibn Auf baali bagagga bavundu kati singa kyali kyetagisa kuteekateeka mmere basabire abagenzi ng'omubaka talina ssente waaliwo bakabejja ba Abdurrahman ibn Auf Uthman ibn Affan basajja baalina ssente naye omubaka yatugondeza eddiini alayhi salatu wassalamu iffe tetutukubako ekifuba atugambye dharuni ma taraktukum mundeke nekyembalekedde okusabira omugenzi kyangu nnyo gendeyo kukabuli omusabire okimaze ekyo nti yekikoze katekolomusi buli nnaku male sola omusabire kulayakaliba kalungi omusabire tokuŋŋaanya abantu kuba teyakikolanga ate endabbi w'omulembe guno kati abaganda bange abasiraamu faayo olabe nti okola eddiini nga bwe yasomesanga nebefo Muhammad sallallahu alaihi wasallam yekensa ebyayo ani agenda okwanukula edduweere nga gwe baatuma okusomesa teyasomesa sikyokoze salamu alaikum warahmatullahi ani biriko n'okwanukula tubeera mu bantu eyo nagati
inze ennaku zino kati baseeka basalira amagezi nze nsoma amannya tye maama muyisaawo biyisa maama gwayisaawo mumanyi maama yi yafa si musiraamu naye amupangayo maseeka wali mumaseeka aganagana alifaatihana bagamba waila amatika waila amatika kati amatika amina amatika azida amatika hayin amatika ngakati seka yekaze nengaze mama kutatejo bine gwe ajagate ebya Allah byakatemba Allah ina system Allahu akbar Allah ina system erikiria olaba ekyokwesiba ku mufuwe yavanga si musiraamu n'omukukusa omuyingize mu basiraamu ekyo kyokka naawe kenyi kikutima ekikujja mu basiraamu kategeera wallahi taata yafa si musiraamu omugamba nga sinza Allah asinza mayembe ali mukusamira mulokwa gwe omwagala nnyo ate opangapanga oyine baseeka munene baseeka abayaaye nawe gye bali baseeka muyaaye balina enkofiira empanvu osinga ne kuzaffe naye nga seeka mufere era yagamba ti bamuleera yafa asamira bwe yali mukatuliki simumanyiko kyakusamira sheeri mukatuliki ti kati abakatuliki abo balaba kasitaba nga teyasamira sobola okukikola Allah namusala ani yagamba ti omukatuliki abeera mulongofu maaso ga Allah oba omulokole oba omusamiriide oba omupentakosito abo bannaffa olutalo lwabwe ne Allah oluli kugamba Allah nti yazaala kugamba Yesu nti Katonda kugamba Maria nti Katonda baavulugavuruga ebintu byabwe nabiyita Trinity kati abo balina olutalo ne Allah yabalangirirako obukafiiri inna alladhina kafaru min ahli alkitabi walmushrikin Allah yabajjadda mbakkiriza katosanga omuyaye nga abangabanga mama ayitewo yenna yagala mama wayitewo oyogera naye kati mbagambe basiramuke wetubagamba nga mutuwalanga olwo omuwala gwe nalabye agamba kati twagamba omuntu wayambala bwati nagenda mukyaki bonna bamukyaki bamuliro wallahi billahi tallah omuntu yenna afa nga si musiraamu nga tasiramuse wa mu jahannam agenda kubeera mu lubeerera nziremu omuntu yenna afa nga si musiraamu ng'afudde asinze ekitali Allah ne wanaaba akoze ebirungi mu maaso g'abantu ebifaanana bitya Allah yabakakasaako omuliro ogw'olubeerera Allah fi naari jahannam khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya Allah nati ba mu jahannam bagenda kubeera mu lubeerera yenna kikubako ekifuba nga kitwala mumuli si mumusajja bate musango sonna ddiini mumuyita Allah bamuyita Mukama naawe Allah akugatta kubali jahannam gubeera mu lubeerera abantu bejjako owaya naye nga bategeera wamanya ewerekera bbaawo okuwasa tatamukuwasalaati bwamanya yagenda nebba okumuzzaako tadamulolera salaamu kati ndala kubuuzaamu ono gwomma salaamu omwalalira ki kuwerekera bbaawo okuleeta mujjawo nga nebowulira okujja kumujjawo abamu bababeera n'obujja otali bwa musiraamu namwokya n'asiba namutira abaana namuba eddogo nga bawulira ngaozirika ne Allah bwe bulumi bwalina n'okusingawo ku muntu gwe yatonda n'aleka yamutonda n'agenda asamira abantu bangi si basiraamu olw'okujjako waya Steve ngati seka nali sinamuse mami nanyiigira badde mami yanyiiga mami yalekolesimuta muleko banyiganyiige amajini agamusumbua munveeko banyiganyiige kola busiraamu bwo tagenda kugasa mu maaso ga Allah waliyo olunaku olugenda okujja eno aya ekole
يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Onakujja ogenda kudduka maamawo ne taatawo ne kojjaawo ne ssenga wallahi ogenda baddu naye buli bw'owulira aya eyo gwegenda okukwatirayo yoyo eyakolanga eddiini yoyo eyakolanga obujeemu wakati we ne Allah n'abantu abo Allah bayogerako tabaraka wa taala. Tumalirize n'ekigambo kino era kya Abi Hurayra radiyallahu anhu yagamba su'ila an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, yabuuzibwa nabbi wa Allah ebyengera n'emirimu ebibeere ku ye, ayyul amal afdal, bamuga nti ya Rasulallah mulimu ki okusinga okuba ogw'ebbeeyi? Esaba Allah atuwa okutegeera. Qaal, n'abagamba imaanu billah. Owulira alese imaanu billah, kukkiriza Allah ekitumenya. Oli nabeera mu busiraamu naye nga ayagala kulaba Allah oyo amubuuza ebibuuzo kulw'ensonga nti Allah teyamukkiriza, teyamutegeera. Olwaga naye Allah njagala mulaba abantu bano baakola musango ki bonna okwagala obbassa mu muliro oyo kyokola batunula feesi eringa gye balinnyeko ebigere. Allah tamukkirizanga. Omuntu ekimugaana okulinda Allah mugaggawaze n'agenda mu Illuminati teyakkiriza Allah. Era waliwo ekibuuzo ekyabatakkiriza Allah kye batera okubuuza, wabanga Allah jalla jalaaluhu yatonda omuntu n'amugerera kyagenda okubeera nga talina kyayinza kukola okuggyako nga Allah yakimugerera, era ng'ekyo Allah kyeyamugerera kiwandiike. Lwaki bwakikola? Allah amuvunaana. Ekyo ekibuuzo takibuuza kyayagala ansa, akibuuza lwakuba nti takkiriziganya na Allah jalla jalaaluhu, kubanga obukkiriza buliko empagi mukaaga. Kkiriza Allah, bamalayika be, ababaka be, ebitabo bye, tuddemu mu oda olwa babiyigira ku naate. Okkiriza Allah, bamalayika, ebitabo bye, ababaka be, olunaku lw'enkomerero. Olaba womala okuwezeza empagi ttaano, Allah yaleeta kadari okugera. Ate omuntu n'abuuka empagi ttaano n'abuukira ey'omukaaga, kale Allah yangerera lwaki amuvunaana? Allah kyamuvunaana almashia wekennyini wasazeewo gendombe, yali yakutumya gendombe. Allah akimpandiikako wasomyewo. Eriyo kugamba nti ekitabo nkirina wano, Allah yakimpadde kansomemu, ku ssaawa 2 nina okubba n'odduka ogenda obbe ekyo kirala. Naye gwe wagenze n'obba nga tomanyi kiri mu kitabo, era Allah agenda kukulana lwaki wabbye, kuba kiri kye yawandiika teyakikulaga. Era omuntu aba agenda okukola ekintu kyonna, wajaalnaahu mbagamba ng'omalire najidayiri siteeko wahadaina kebadde njagala kyokola nala nobeera wahadainaahu najidayiri. Omuntu aba agenda okukola ekintu aba n'embeera za nnungi ebiri, oba nkikole katibe kirungi katibe kibi, oba nkireke oba mukube oba muleke. Kati eno decision gyokola nawe okkiriza muli nti gwokisazeewo, era yenna newaba olyasse muntu akakasa nti nenange munsi ng'okkiriza nti mukubye. Kati omuntu ava wano ebintu nebirina otegeera alumba ate alumba mulezi wa bitonde, lwaki omuvunaana omukuba nga gwe wakimpandiikako, gwe wagenda mu mulyango gwa kadali nolonamu akantu ako kati kootambulirako, kati okanya kusaala ng'olina ebibuuzire mu mutima naye nga toli muki
musilamu abange Allah rabbul alamin ekisinga okuba ekyebbe mu byonna bye tukola imaanu billah okkiriza Allah mukulembeze kitegete buli okkiriza Allah jalla jalaluhu ddala mu basajja mu abamaani Allahu akbar wa rasulihi ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam obanga Allah agambye n'omubaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakkiriza toyanukula gamba ti musami'ina wa ata'ana ay Allah tulidira ngozi netobula banga abantu Allah abalagira ngate basiraamu ne bamwanukula kubanga tebamukkiriza yadobala mizikiti nga basaala ate si beetegefu ekyo kibaviiramu kubanga si beetegefu kumugondera waliwo abasajja bavanu Israeli balina nabbi Musa alayhi salatu wassalam ne bayita ku kate nga waliwo abakasinza Allah yakamala basaza ennyanja nga tekuli byabwe yawalaga maanyi n'abasaza ennyanja mu nnyanja mwennyini nattiramu Firawuni bwe yavaawo ennyota n'ebaluma Allah nalagira nabbi Musa nti alayhi salatu wasalamu kuba omuggo ku jjinja lyebafulumiza ensolo zaabwe 12 buli kika kinywe ku nsolo yaakyo tebagenda ekika kino tekinywa ku nsolo y'ekika ekirala lubabala ebyamatero ne Allah bye balaga mu kkubo bwe basanga abasinza akate ne bagamba Musa naffe tukolereyo ku kate tubene katonda ng'owaabwe Allahu akbar wallahi nga Allah bamwerabidde dda kati Musa ali mukambwe nga Musa kimu bibiri aba yakubye dda ate ng'ekikole kya nabbi Musa si kya bujjanjabi kuziika naye nakutenda bwe yakubako mu lipooti ezafuluma yakuba omuntu omu mu lipooti ya Musa omu ekikonde kimu wansi w'ettaka lye yasibira yalina kuziikwa bwe yakubako owokubiri teyali muntu lyali jjinja yali sakatoyi nelirajana era engalo ze zasigalawo ku jjinja eryo yalina amaanyi nga mukambwe kati bavanu Isirayiri bamutya kati tolezakaliveeko ajatubutulira wano ne bava kati bwe bamugera nga agenza okusisinkana Allah ku Tuuri Siniini ne bagamba ne bekolamu mulimu ne babumba akate Allah agamba mu Suratul Baqara yagamba nti bwe babagamba bave ku kate basinze Allah wallahi bagana okukkiriza ebya Allah kulwaki wa ushribu fi qulubihimul ijla bwetu baali banywa akate mu mitima nga bino ebya Allah ebitabibakalubiriza bibamenya kati ngawolaba Allah we yagamba nti bano abakyala ono nono temubawakola ki tembawasanga n'abamenya asooka taatawo bwe yawasanga owokubiri mukata maamawo owokusatu sengawo owokuna muwalawo owokutaano maama muto owomukaaga omukyala yakuyonsaako owomusanvu omukyala kumwana ku mbeera erimu owomunaana yayogera ku omwana omujjana nnyina owomwenda mukamutabaniwo ow'ekkumi mukyala omufumbo ow'ekkumi n'omu yayogera ku ani yalaba okumi n'omu erabidde Allah n'agamba wa uhilla lakum kati mbakkiriza ma waraa dhalikum buli gwesongeddeeko awo kimpe ekyekolesa kyekubire kali jjukira wa ushribu fi qulubihimul ijla bali banywa akate kaliwa towasa watikakyo akate kaliwa towasa watika kyamamo akate kaliwa owasa watyo omwana watata omuto akate kaliwa kati wallahi newobasomera amateeka ga Allah olw'okuba akate kali baali bakanywa wallahi bagati okumanyanga omuntu ng'ayina okwagala mu mutima kirwadde kinene ng'ayagala ekitali Allah yatuuka ku extent n'akwata olusozi n'aluwanika waggulu waabwe n'abagamba nti mukkirize bingadde mu kitabo kyammwe bagamba Allah sami'ina tuwulidde ng'olusozi luli waggulu nga siiringi ng'akadde konna Allah aluta wa asayina tubigaana oba tukwata kubi
wallahi babigamba Allah direct abayisirayiri bangi Allah yabattanga wabazza balusozi ne basangawo Musa n'alajana Allah n'abazza bamataba n'abasanyawo ne balajana Allah n'abazza naye nga wallahi wabazza baddamu kye babadde bakola ekyobujeemu kulwaki mitima bandooka kakati abantu tubeere bakkiriza kasi tokkiriza Allah byonna bigenda kugondera kusaala kusiiba gondera mwami wo kuyisa mulungi tupanyireyo kusaddaaka hijja bigenda kwanguwa kubanga eyakulagira wamutegeera yagamba mukama waffe nti bwe wamaze omulimu okusinga okuba gwebbeyi kkiriza Allah nambaka we sallallahu alaihi wasallama qiila nomugamba thumma maana wemmala ekyo nzizeeko ki qaala nabagamba al jihadu fi sabilillah kulwana mu kkubo lya Allah gwe mulimu oguli mu ddala eryokubiri okuba ogwebbeyi maaso ga Allah qiila nomugamba thumma maana wemmala ekyo kyekiddaku kuba ekyebbeyi qaala nabagamba hajju mabrur yehijja nga Allah jikiriza subhanahu wa ta'ala hadithi eri muttafaqun alayhi yegattibwako Imam Bukhari Imam Muslim al-mabrur ekyogerwako huwa alladhi la yartakibu sahibuhu fihi ma'asiyatan yeyo hijja omuntu gyakoze naye muyo n'ateyebagajja kujeemera Allah n'atayenderayo n'atabba muhijja n'atakola bujeemu bwonna mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala oyo Allah bw'abawadde ekyo abaakoze omulimu ogw'ebbeeyi mu maaso ga Allah kati eno hadithi etutumye okulaba nga tukola tubeera mu bantu abakola hijja obanga Allah twadde obusobozi fi hadha alhadith mu hadithi eyo anna amala alqalbi mazima ddala emirimu gy'omutima afdal min amali aljawarihi igisinga okuba egyebbeeyi osinga emirimu egy'ebirungo wafiihi anna aljihada afdal min nafilati lhajji era mulimu nti ate jihaadi yesinga ebbeeyi omuntu akoze eki akoze hijja kyemanirire mu hadithi eyo nti Allah jalla jalaaluhu kulumira omubaka alayhi salatu wassalamu yatulaga nti okukola hijja mulimu mirimu egyebbeeyi maaso ga Allahu tabaraka wataala Abu Huraira tumaizana hadithi eno yatugamba still era atugamba ku mukama waffe alayhi salatu wassalam yagamba nti anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qala mazima omubaka wa Allah ebyengera bibeereku ye yagamba al-umratu ila al-umrati umra gyokoze omwaka guno n'okola ne umra endala omwaka ogujja wakati waazo mbiriri kafaratun lima bainahuma zisangulawo amazambi gonna agagudde wakati waazo walhajju lmabrur n'omuntu akoze hijja Allah n'agikkiriza laysa lahu jazaa'un illa aljanna talina mpeera yonna gyafuna okujjako Allah muwajjana Allahu akbar okola hijja gimu ku mirimu Allah jalla jalaaluhu wasinziira okubeera nga atuwa ejjana era hadithi eri muttafaqun alayhi ya Imam Bukhari ne Imam Muslim sa Allah jalla jalaaluhu sokera ddala atusitula amadala myefu muddemu amiina batagala bwamu ddamu amiina oyinza otya okuba ne sente ng'osoma naye ddamu amiina Allah sobola ojjali kulanga wakamala okusoma saba Allah jalla jalaaluhu atusitula amadala mbyefuna Allah atujje mubakozesebwa ateeke mubakozesa saba Allah rabbul alamin atujje mubapangisa ateeke mubalandiroodi balandiroodi baffe Allah abanonyeza bapangisa abalala saba Allah omulezi w'ebitonde atufuula abafunyi ateere baraka mu kyatuwadde Allah atuwe obukadde n'obukadde kwetunafuna ezo Allah etunalambuza nazo ennyumba ye saba Allah rabbul alamin abagagga muffe atuwa obusobozi obukola hijja ne umra saba Allah abagagga muffe atugoze emitima
ولا حجة عمرة وما مدمو جابا في يوم الجنة. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.